Opeto! Opeto wewe! Ese be bafiiridde omwana waabwe anaalabikako si mulungi kuba teriiko. Opeto hu! Bale. Sanja kakyabeera. Opeto hu! Opeto! Omwana ye yafudde. Naye abagundi bateeteba abava mu akyoli bafa okufa obufa ensanyizi. Opeto mufu mulamu. Chari kwanyo nyawe dandi yara che chere jaro je. Ah? Ani kaita? Wekwa Musaza. Tunieno, sani sokuna ma. nga kitalo. Esitako. Oh, Konyo. nga kitalo. Sitako. Babi. Naye ate naawe Musaza yafe muyona. ate oli mu malaalo. Anti kati sawa ya kuzika batu. Nze mba ntya n'ogayitamu agamu tegalina misoso kuyita mu malaalo. Tozitya eno bajaja ya jaja yafe. Buno bwe bujajja. Kunoonyeza essimu yo teriiko. Teeka wano matako yo wano. Akabina bagamba kabina, teeka wano akabina. Kabina kubantu bakayita kabina. Kabina ebeera y'omusaala. Nga kitalo. Ekitako nyonyootya. Ate ndi ntya ndi n'obulungi bwe ndi. Mawulire gansanze ndi mubende. Musaza yafe mubadde muneyimira byange. Twabadde muneyimira byange mubende. Gye nagasanze gye gansanze amawulire konze. Musaza yafolanya. Konze mukwano gwange bakakyali atya. Era banene yafe yafa. Ine Baganda. Baganda twazikola ki ku nsi eno? Ate Abaganda babakoze eki? Ate muganda yange teyagambye ndi mwana yafe bafa butwa. Muganda we yagambye mwana mwe yafudde butwa? Ateebereza buteebereza talina bukakafu. Muganda yange kesi. Nathani taata woolayo. Bwetyo ye muganda y'amanyoko yange. Ono afudde abadde mwana w'amanyoko. Mwana yange oliginawo. Naye nzagala kubuuza. Baganda tuzikola se. Ate Abaganda babakola ki? Lwasi bantu yafe batuuka ku sifo ya buvunaanyizira era yefa. Nzagala tumonyole Lwasi. Nedda okufa kubaawo. Nzagala tumonyole. Lwasi babeera bafunye enjota na kifo mulungi baziiki ku kyera. Bwe bafuna ennyota n'ebifo ebirungi nga baba. Lokesi kaliwa. Kali. Lokesi. Lokeki yafa. Niye Lwasi mutubonyeze kibonezero ku nsi eno. Tuzikola si. Tuzikola si. Muganda tuzikola si. Tulina buzibu. Obubwera bw'okuba oba onkubira bwereere kubanga Muganda kyegolowooza ali mu bifo ebyoyinza ogamba nti oba Abaganda ate wali. Okufa bukuba kufa kiseera kituuka tewali nti nno mugjeemu ekyo simanya gundi kati siri bweti. Oyo sifo omulaba muzituwadde sifo eyo. Era tuyagala mwana yafe yabasooli babeere nga bayingira sifo eyo. Leka ate naawe. Kati ate tunabeera. Amazeemu banga si. Tawezezza mwaka naku bisatu. Bwe ziba tezimaze mwaka. Kati oyo sisanza babeera si mwaka 5. Muzibe basooli babeere nga basobola okubeera. Ate batunaatunulira omukyoli nga tasobola nga tufuna abalala. Weri. Sikyateeka mubijeemu amawanga. Mubijeemu amawanga. Lwasi mutusosoli. Teri abasoki ate mwe bawadde ebifo ebirala ate mwe basosola. Ati siri bweti. Singa baali babasosola tebandi bawadde na kifo kifaananako. Afadhali is better you take me and you put me there originally. Oba temulaba bantu endala basooli bategeera. You take me. Tukutwala otule mu kifo ky'obwa speaker. Yes, direct mubeere nga mulina bantu nga temusosoli ku mawanga. Mugambe this is an appointment. Musaze enkulu batuule wali ku sifo. Ne mwe mulugunyiza bwereere. Ne bwe tubala ku ba speaker abazze babaako.
temubadde temukoze bubi mwali koboko si yamweno their neighbor naye koboko neighbor naye era kale tubala nti nammwe mwafunako ne baganda naifunako katugerabayo soko ozimenye speaker kabadde ku ntebe nazo kane tufuna omuzungu John Bowes Griffin Bowes Griffin nkaga mu ebiri nga tufuna obwetwazi netumakana ne tufuna omuyindi Nalendula Patero oyo muyindi sokoneke na Patero kalideko wano yaliko wano nga speaker Patero ziberani tata ya Sini Katongole baba basijja wasinka bwete zibera Sudiru bila Sudiru bwezityo ate kati era muyindi yebo era ne muzipande chairman tata Muchere mwa Muchere eyo biri kati wabiri olabye yasoka muzungu azeko muyindi olabye amawanga eyokusatu netweta Professor Lugumayo zibera ya uyaveri mu Western sokoneke Western zibera namba 3 ani zali president ani namba 3 zibera ya Western sokoneke mwana we Kabalole ngati zasoka nziru kavu kubera wano era yemudugavu yasoka wano ngani zali president mukaga mu 3 atero manyi ngutesanga abo president nibaziwa ya West sokoneke ene ya West soko zimunyole bulu ene ya West Professor Lugumayo abagezi zazizawo bagezi abasajja babagezi abo baveko ngosolo bobo omusiru nombera wane myaka ya nokukumula abantu soko tibuli yanyampya zali ane Butajira Francis Butajira yawa fe mbarara sokoneke era ne bani yao ne bali yao si ne bani yao ne bali yao over nezini yao over ne yokutano era President Museveni from Ntunga mu Western ne gazibera speaker yali speaker ya tano speaker wa parliament yokutano sokoneke yali mukwano gwetu kati macholi eriwa these are 5 mali katoye bwavaako tujja tuvude mubiri byo na temusi wapaka bulo sokoneke kuna mumbale mwana ya muyemba sokoneke ye malala ya boto wazirabye ziri wali zomazawula mamsonga ngalo that is president mamuzika yeka once you are president you die a president apaka last. This is a village we call Akokoro village in Irira district. In Olila district. Yes, this is Irira district. We are not bad. You see, even the Vikomera here. Don't call us fake. We are a reasonable people. Don't joke. And I know we must take back our country. And I know we are going to take a seat. State House azakubali yao. Nga we knock again. Deno muhozinga yageze ko ne wakagame eri sokoneke kati mbumwe mukole kimwe temujasobola temujayina chance eri abavuga baliyo kati adi yesonga laki tuzigamba tipada maweri Kyagulanyi muna mudawa Kyagulanyi sentamu omwana ya nupo sokoneke fezija kumala kuva entebe mwana wa musayo mwana wa musayi zamaniyo nze ndi wa maniyo ndika kati ne Bobby wa maniyo kati fechiri alikyekyo nze bapagira Arsenal era Arsenal bwe baba bazanya chapati wona ku town tumuni awe sei mulya chapati okuzimala no munanasi mudala basigale nkalu Arsenal bapangule maruaye nabusepisi ya marwabusakane tumbateka kuntwe tufuna muntu yemune tuzigamba yambaniyo ntikasaka bateke kuntwe nibateke nkata kuntwe tunyonga batude bwetu tuzipa sibonezero tetuza so now the body arrangement we are moving ahead okuzika muzika wa mbeye bagenda muzika zigenda kati arrangement kati ezobote bezibera wali then the big boss also tuziteka kumbe nawe bwali bwetu nemumuliranyisa omanyeno basezi zibera baganda abasereno baba baganda of course so that's why olaba sikomera is very arranged we fear you side yo na sikomera omulaba bwate tolaba side side eno oziraba oziraba buluzi we
Oziraba. Sikomera barumye Rwansonga, we know you. You are not a joking subject. That's why you see us very well organized. Speaker ya Mukaga babadani. Speaker ya Mukaga? Uwe James Wapakabulo. Mwana uimba. Wapakabulo ya Nkaga? Yali wa Mukaga, parliament yo Mukaga. Yakasanga. Okuva mukyenda Mukaga, natuka mukyenda munana, awe baletera Francis Ayubi. Yafe. Nakuba paka 2 gumwawo. Nakwasa second yakati. Nafa toyina momu. Second eke. Wakafuna yogu. Second eke. Speaker ya Baganda only one. Onu second onule. Nafa Ayubi. Nafa Ayubi. Ayubi mbiya mulibana wa. Yakubiri. Eno yebadde yokubiri fete. Tunafuna yogu wala bafe tulaja. Nega goze wafete tubali nayo. Sitegeza kati andi zigamba ni you have to kulonda before they bring back the kusinzira kusema teeka agamba. Nti wateekeddwa okulonda speaker. Wange tebataddewo bbanga gge. Semadeka agamba ati tasobola kulonda muntu from outside nozita direct nezibeera speaker. Semateeka agamba mu nnyingo ya 82 nti wateekeddwa okubaawo speaker era walibangawo speaker. N'omumyuka we abalikubirizanga parliament. Era speaker oyo yalibeera akulira akakiiko ka parliamentary commission, akakiiko ka ezikiriza mulambo kuzira. Omulambo okudda ku bukulembeze. Anti mulambo bagende kuzira. Speaker bagenda kubeera. Walina okubaawo speaker yaniriza. Kati era nteekateeka tuli kuzikola towagala londa mukulu wa kutaano. This Friday. Now let me go and arrange my ngoye. Ate kati gw'onojja. Bali okuvuganya ku speaker olina okubanga olina obaddeko mu parliament obanga olina gy'okiikirira. So kuveera ng'ovuddeko boko kubajja bazi. Ali siri bweti. Kati sitegeeza zisooka arrangement ya kulonda. Wana Amoro. Era ate Amoro balonda. Kubanga naye sifo nkalu. Then I come from Amoro. Oya kubanga okikira abantu b'Omoro kaunti. Zironda leero. Then I ganda and I be the speaker. So katujuze ekifo. Yes, sa MP. Iyo kusosoli. Kati akakiiko k'ebyokulonda kati kyendowooza. Bwe tumala okulonda speaker ne tumala okuwummuza ono abaddeko ayafudde tugenda electoral commission ejja kukateekateeka. Byabakama ajja kuteekateeka. Tusooke eno. How can I join? Tusooke eno bwati. Tosobola ne basaze Baganda. Abaganda sizibu kusye. Ate Baganda ffe tufuga. Ani ffe tufuga. Sitabe nkulu bali. Afuga. Ali sitabe nkulu tebali Kampali. Iri Kampala mu Buganda. Kati osimanyi ndi bali everybody bazija Kampali zibera Baganda. Kati mweyo mwakikwata naye nga si buli omuntu. Na lugezigezi yamwe mubere mulingi busasa. Chovola mwachi tutaddeko sebanye mwana mwitwa musiya fudde kansa. Kati yali endala Kano zaberete. Kana ani Meja General kubabwe mufiiriddwa mwafirwa Meja Julius Oketa naye yafa bibye. Andi sirioke. Nekano woto ochola naye yafa lulwe. Andi siribweti. Mweme kugamba mbunda abakyoli simanya. Kati esakoneke eyamwe zifa yawe ngate zifa. Ababwe abafa. Ngezamwe tezifa. Ne wafera bafa. Ziriwa. Ezikoze eki. Mwe zifa. Ate tufa kubeera tebatuwana before. Zifa. Fe byaffe gye biri makome mu n'abagani makomera kitalya bali ekigo. Sokoneke. Ebifo byebyo. Ebifo by'abasiramu mweno government ya mmwe gyo wana. Byebyo makomera kigo. Omusiramu ali ekigo wanali ebizira. Sokoneke. Twale eri nawe. Baganda zifoya mwe yasiya. Kitalya kigo. Bizira bali n'abasiramu. Nka nkuwa amabugo ngende. Sokoneke. Ozide ku basi. Ate kati ne wali entambula endala. Sente nako kakwekwata owaayi. Mbeera si nnungi ennaku zino. Thank you so much. Amabugo tebaganjuluza, amabugo bagakwata bwozinga. Mabugo akwata bwati. Andi kati we have a problem. Endala eriwo. Eki. Mabugo. Amabugo geego gembadde nnyo. Sokoneke. Is there a food speaker ya parliament? Nkimanyi Now you are representing all the Baganda. Nze nkikiridde Abaganda. Kati what I'm saying, olowooza mwana ento lubuto ze zaavuddemu oba speaker. Kati amabugo enkwale gabanga gagamba nti ga mwana muto yavuddemu olubuto. Mwana tezikabe na kukaaba. Obuwangwa bwamwe nabwo bwakigwagwa. Kababatte kababawo obutwa. Sebo mpa money. Ase neeyongedde. Sebo mpa money.